to mu ripoota omwo mulimu ebintu byalina kutwala mu maaso. Ekyamaanyi nnyo kinandyagadde bamuyambe batekiniko atwale mu maaso okukola etteeka eriweereza abaana baffe abavumbula ebyamagezi bibayita innovation okuweebwa omukisa gavumenti okubigula mu katale k'okugula. Era yatugambye tasuubira kuwulira muntu nti yeetabye mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi. N'agamba nti ebikolwa ebyo bitaataaganya abantu ba bulijjo okubanga bayambibwa. Yatugambye nti NRM nga pate y'abantu erina kubeerawo kuweereza muntu wa bulijjo n'okulaba nti abantu bye balina okufuna bibatuukako. Nze ne munnange Honorable Peter Ogwanga tuli redde oba tuli beetegefu okulaba nti obubaka bwa Pulezidenti bwe yatuwadde buteekebwa mu nkola, era tujja kubasaba abakungu okuva mu ministry nti mwetegeke tugenda kukola nga tutuukiriza ebyo Mukama waffe bye yatutumye okulaba nti bikolebwa. Kye tubasaba butalowooza nti ate tuzze kunyigiriza oba kukola kino kye twagala kwe kulaba nti tukola okuweereza bannayuganda. To our technical team here, it's true we have come in with a purpose and a vision. There's a reason why we are here today, and there's a vision we have been appointed. To my boss, we shall work with you to deliver the work which His Excellency the President has assigned us to do in this sector. To the people of this country, we are going to work with you and want to ask you to support us whenever we come to you or whenever we are given information to deliver to the country. Here it is. My pleasure to hand over this. And the same instruments or documents to the State Minister. And then that you hand it over in public as well. It is my pleasure to make sure that you have transport, you reach out, and you get facilitated. Thank you very much.